Bwatona mirimu bwannyonnyola embeera yamutuukako nga 23 mu January w'omwaka guno oluvannyuma lwa poliisi okumukuba amasasi. Ono gwe tusanze ensambya mu ddwaliro ng'ali mu bulumi obw'ekitalo kubanga amasasi gaamukubwa mu mugongo nga mu kiseera kino takyasobola na kutuula. Bankyusa ku kaseera kyusa sisobola na kweyamba nti oba nsitula omugulu ngujje mu kifo ekimu oba ngusse mu kifo ekirala. Sisobola kubaako kyeneekolera nti oba neetuuza kuba kigambibwa nti essasi lyatula mu spinal cord era n'ebifaananyi biraga. Essasi ery'omu kifuba lyayitawo paka mu spinal cord. Bambuuza Rebecca omumanyi ne mbagamba Rebecca muwala wange kya bamukubye amasasi bamutuleetedde wano naye tetumusobola kumujjanjaba. Ne mbabuuza tumugenda kukola mutya ne baŋŋamba tugenda kumuteeka mu ambulance tumuleete tusinkane. Ne mbaga kale ne mbabuuza ali ati ne baŋŋamba ali mu mbeera mbi naye wano ffe tetumusobola mujjanjaba. Ne bamuteeka mu ambulance nange ne nninnya ekiro bodaboda n'enzija ne tusinkana ku lw'Ebusaabala Shell Cars ne tumutwala ku Case Clinic. Bano tebakyalina wadde ekikumi kye bakozesa ng'ate n'eddwaliro libabanja. Tambudde ku gundi ku police headquarters buli office njituuse natuuka wa director wa Ligo nangande ebintu by'omwana nabiraba wano nendagira basasule bateeko ki basasule ne sente z'eddwaliro nengenda wanda secretary ne banga nti agwe expenses zote tuzisasula tugenda kusasula za ddwaliro kuze kale sifuddeyo mutuleetere bill z'eddwaliro ne tuzitwalayo kati myezi 2 giyiseewo tebasasula nga sente za ddwaliro. Omwana ali wano myezi 3 gyamaze tajjanjabibwa. Kati baagala poliisi eveeyo esobole okubawa obuyambi kubanga okuva lwe bamusuula mu kalwaliro e Namulanda gye bamuddusa nga bamaze okumukka amasasi tebaddanga kuwuliriza kifa ku muwala ono. Dokita yalongoosa omwana ono yagezaako kumulongoosa era n'umugongo bwe mukebera mulaba bamusalaasala yenna sasi tebaalijjaamu bamusaze bamulesaawo essasi mweriri munda bagali akosa spinal cord we bali abasobola okulongoosa spinal cord n'ekitongole nga poliisi tekifuddeyo kujja kukola ki kutudduukirira. Tugezezaako okwogera ne poliisi ku nsonga eno wabula kaweefube waffe agudde butaka. Ono kati alina okulongoosebwa basobole okumuggyamu amasasi ge baamukuba asobole okutereera nga byonna byetaagisa ssente.